Kkooti eno lwe yasembayo okutuula oludda oluwaabi lwategeeza nga bwe lwagala okukyusa mu mpaaba mu musango guno luggulewo omusango omulala eri abavunaanibwa 432 ogw'okulya mu nsi yaabwe Olukwe, wabula nga bannamateeka b'abavunaanibwa bano okuli George Musisi n'abalala kye baawakanya nga bagamba nti omusango gulina okuggulwa ku bantu be. Omusango guno gulina okuggulwa ku bantu be nga baliko akabinja konna ak'obuyekera mwe basinzira okukola obulumbaganyi wano mu ggwanga. This last one of any force engaging in war or warlike activities. Yes, but we are saying they are engaged. They are of any force engaged in war or warlike activities. Ensi eyawabweru ekozesa ekitaliyo mu bibasomye tetulinayo kabinja ketulabike bagamba mbu beetaba mu bikola ebiringa eby'olutalo naye nga omusango mu mateeka bagamba oteekwa ng'olina akabinja k'okolanagana na. Kkooti y'amagye etuule Makindye ng'ekubirizibwa ssentebe waayo Brigadier General Robert Freeman Mugabe bwezzeemu okutuula leero esookedde ku kyakusoma mpaaba y'oludda oluwaabi. Empaaba eno egamba nti abavunaanibwa 432 wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogwokutaano mu mwaka ogwa 2021 baasinzira mu bitundu okuli Nateete, Kireka, Mbaale, Jinja n'ebitundu ebirala ne bakola obulumbaganyi nga bakozesa ebibwatuka ku bizimbe n'ebifo ebirala ekyataataaganya ebyokwerinda by'eggwanga nga bayita mu kabinja akabbalibbali. Nakasero, then Jinja and Mbale cities respectively under a force called Baribari Group. Engaged yourselves in war or warlike activities against the government of Uganda. To wit, you recruited, trained, and unlawfully donated explosive devices, ordinarily the monopoly of the defense forces, on tow motor vehicles and other infrastructure in the aforementioned areas for purposes prejudicial to the national security. Bino bannamateeka b'abavunaanwa babiyiyeemu amazzi nga bagamba nti akabinja akoogeddwako tekamanyiddwa mu ggwanga ng'amateeka bwe galambika ng'ate n'omusango gwatandika dda okuwulirwa ekintu ekyetaagisa okutaputibwa kkooti ya ssemateeka. To the interpretation of the constitution arises in proceedings in a court of law other than a field court martial, which this is not. B shall, if any part of the proceedings requests to do so, refer it to the Constitutional Court for decision in accordance with Clause 1. And the question would be, Mr. Chairman and Court, whether the introduction of the amendment of a charge sheet when trial has started after 2 years of the suspects being in detention contravenes and is inconsistent with Articles 28 and 44 of the Constitution. Is a force. There should be a definable and definite force, either by proclamation of the group to claim that we are a rebel group, or by prescription of the state that there is a rebel group in the country operating called so and so. But unless there is information that has not been disclosed here, this group has neither, if it exists, has neither proclaimed to be a force operating in Uganda, neither has it been prescribed by the state of Uganda as a force that it is engaged in war with. Kino kiwaliriza ssentebe wa kkooti okusooka okuyimirizaamu kkooti eno okumala essaawa emu awandiike ensonga zino era ng'oluvannyuma ategeezezza nti kino tekirina we kikoseza bya kuwulira musango guno era nti n'omujulizi yaleetebwa asobola okuddamu n'ayitibwa okujja mu kkooti okuwa obujulizi. The question for interpretation raised by Counsel George Musisi does not raise any matter for constitutional interpretation as observed in the two above. In the premises, the objection to have the charge sheet amended lacks any merit and it is hereby dismissed. The accused should take free on the amended charges. We so rule done at Makinde this 19th day of April 2023 under my hand and seal of this court.
Abavunaanibwa tebaanukudde ku musango guno bwe gutyo nga gwongezeddwayo okuguwulira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno kyokka ab'eŋŋanda z'abavunaanibwa bavudde mu kkooti ng'ennyindo zenkata. Bannakibiina ekya NUP bano baakwatibwa mu mwaka ogwa 2021 mu biseera eby'okulonda mu bitundu okuli Kampala, Wakiso, Mukono n'ebitundu ebirala nga bonna 32 baggulwako omusango gw'okusangibwa n'ebibwatuka ebirina okubeera n'ab'amagye nga kati bagenda kuweza emyaka 2 nga bali mu kabulamuliro bwe batyo nga bagattiddwako n'omusango gw'okulya mu nsi yaabwe Olukwe. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.